Mafia Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti era omubaka owa Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ng'ali wamu n'omubaka omukyala owa Masaka City ne mmeeya wa division eya Nnyendo Mukungwe mulindwa nnaku musana ne leero balambudde ebyobugagga bya Masaka City naddala ebibangirizi eby'olukale ebirabise nga bitwalibwa mu misinde emingi mu kiseera kino. Ebimu ku bifo ebituukiddwako kwe kuli bus park, Ettaka, oluguudo lwa Broadway awalina okubeera ekibangirizi ky'olukale awazimbibwa omugagga w'e Masaka omuto Green Belt, ku luguudo lw'Ekijjabwemi awazimbibwa pasitoomu obusukka ku bwa Kkooti y'e Masaka n'awalala. Oweekitiibwa Mafia Mpuuga wano wategeereza nti abakozi ba Masaka City ne bannabyabufuzi abamu beetaaga okunoonyerezebwako olwa vulugu ku ttaka nga bagenda bateeka envumbo ku by'obugagga bya Masaka. Sijja kugamba nti gundi oba gundi, naye abamu bo beetaaga kunoonyerezebwako mu ngeri y'ekikugu kubanga bajja babikkirira bye bakola, naye ffe abaana kye bamanyi ku nsonga z'ettaka nga bwe zitambula kyangu nnyo okumanya nti ono vulugu yakolebwa mu bugenderevu. Mpuuga awabudde ababatwala ng'abalemesa enkulaakulana n'ategeeza nti enkulaakulana eyina okujja naye ng'eyita mu makubo matuufu. Omuntu yenna atambula ng'agamba bannamasaka nti bye tunoonyeza byakulemesa nkulaakulana ye mulabe wa Masaka. Enkulaakulana ya Masaka si bizimbe byokka. Enkulaakulana ya Masaka mulimu n'okukuuma ebifo by'olukale bibe nga bikuuma obuyonjo ate n'okuwa empewo ekibuga. Bwe bavudde wano bagenze mu butale okuli ak'ekatwe Kirumba n'essaza obugambibwa okutwalibwako poloti bannakigwanyizi. Mu katale k'ekatwe abasuubuzi balina abantu be balumiriza okwagala okubba ettaka ly'akatale kano. Kati bwe nakubirako physical plan nanga oyo omwami yanne madda agamba abatuuze babimenye ne muga nti abatuuze si be bali supposed okola ki. Yafunye akaapa kajja kayita okwo bwe kati ne kagenda kakkirira ne kawetamu wali naye nga tekali ku kyapa kya nnyumba eno. Kino ekyapa ky'ennyumba kiyita ku jjinja lino. Wano omubaka omukyala owa Masaka City Juliet Kakande atabukidde abantu abagula ettaka ly'obutale wabula n'awera okulondola ensonga zino n'okulemesa emivuyo gino. Ettaka lyonna amakubo gemulaba waliwo ebyapa ebyali bisala mu makubo kyova owulira nti abantu abamu bagenda ne boogeraganya n'akusasula ne bakola ki. Naye ggwe oddira otya ng'oyina ettaka n'ogulawo n'osanga ekkubo nga lirina we liyita gwe enkya n'ojja okole ki? Mmeeya wa division eya Nnyendo Mukungwe mulindwa nnaku musana ategeezezza nti batandise dde okulondola ebyapa bino n'oluvannyuma balabe bye bakulaakulanya obutale buno. Mulimu ebyapa ebiba bitaliiwo, ezimu liizi nga zaggwako nga tezeetaagibwa okutereeza. Tulina City Land Board weeri kyolaba nga ekyapa kyaggwako olina kugenda mu Land Board n'ekikola ki n'eddamu n'ekuwa liizi. Abatuuze nga bakulembeddwamu Samuel Lukwago bagamba Masaka City Council ebagamba nti ettaka lyayo beegule ne Buganda Land Board ebagamba lyayo kyokka abatuuze bagamba nti ettaka lino bo bamanyi nti lyabayindi. Twesanze ng'ettaka lino liriko plotisi 3 ng'era ziriko ebyapa naye ng'ebyapa ebyo byogera abayindi abasunni abahindu ng'era liizi zaabwe ze baasaba tezinaba kuggwako zikyali. Bw'atyo omubaka Mafia Mpuuga agumizza abatuuze bano ne bannamasaka ku nsonga zonna ezitatambula bulungi mu Masaka nti zigenda kugonjoolwa. Ebibuuzo ebimu bigenda kuddayo mu kanso zaffe tubuuzibwe tufune obutangaavu naye naffe tugenda kutwala obuvunaanyizibwa okubaako ofiisi zetusaba zitutangaaze ku nsonga eno tusobole okutebenkeza. Tusaba mubeere bakkakkamu ettaka liriba lya nnyinimu, ebyaffe bya nnyinimu bya bukuumi, abantu abakuuma ate n'abaterawo embeera ebangwira okufuna obusenze ku ttaka lye. Titus Jemba ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina.